Kuliko emboozi eyo ngate ebitambudde ebola essaawa emu nga n'ekintu AKEEDIIMO K'ABASAWO nate kabeere nga kagenda maaso nga bugolo okusina nate ku Dr. Andrew Muyanga wano wadde abagwa wa boda magezi sakate n'abasubalu nti kana akadde muvuge n'obwegendereza nafe abatambulira ku makubo okubigere okusobola okulaba nga embeera etambula bulungi. Wano basabye gavumenti eveeyo baleme nate mukudde olwatta omwami Nalumanya. Lwaki tewayogera? Abasawo mu ggwanga balangiridde nga be bagenda okussa wansi ebikola okutandika n'olwaleero ku ssaawa 5 ez'ekiro era ne balabula abavuzi b'ebidduka okuli ababodaboda n'emmotoka okuvuga n'obwegendereza beewala obubenje nti kuba bandibirwa abasawo ababakolako. Bano basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Mulago mu Kampala ne bategeeza nti gavumenti eremeredde okukola ku nsonga zaabwe ez'okubasasula kyokka nga balina obuvunaanyizibwa bwe balina okutuukiriza. Dr. Muyanga Andrew Mark ng'ono yakiikiridde abasawo abali mu kugu kagambye nti bakooye okukolera mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga bakola omulimu guno. Naye kati leero okuva ku ssaawa 5 abavuzi ba boda mbalaalika bukyali timuvuge bulungi bannaffe. Abavuzi ba Subaru mwonna gye muli tubaagala nnyo muvuge bulungi kubanga okuva leero ku ssaawa 5 bannaffe oba ba supervisor baffe banava ku ward naffe tugenda kukola ki? Tugenda kuvaawo, tewajja kubaawo emergency cover. Ate ye Dr. Irene Ashaba ng'ajjanjaba bamenyesa agambye nti waliwo abasawo abakugusa ekimala kyokka bakyalemereddwa okulinnyisibwa ku mutendero ogwa waggulu, ekintu ekitaataaganya obukugu bwabwe. Mulimu abo abaamaliriza dda okusoma okugattako oba okuguka naye nga babasigaza mu level eza wansi kwegamba abatusingako wansi babayita ba medical officer. So balemedde mu kifo kino ekya medical officer okumala emyaka mingi nnyo. Waliwo abatuusiza n'emyaka 10 nga balinda okukuzibwa ku kifo kyaki medical officer special grade. Kino kye twagala bakyuse nti associate consultant. Wabula yeesaba wandiisi w'ekibiina ekitaba abasawo ekya Uganda Medical Association Dr. Albert Ruswata ategeezezza nti waliwo abasawo batono abatagenda kwetaba mu keediimo kano nga bajja kubaayo mu malwaliro bakole ku abo abalwadde abanaabeera mu mbeera embi. So bw'abaawo omuntu yenna ali ebweru mu Uganda ng'afunye obuzibu obufaanaganako nga buno accident, mukyala alemeddwa okuzaala yeetaaga omulongoosa, abaana bali bubi, omwana agenda kufa yeetaaga obujjanjabi okuva eri omusawo, mujje malwaliro ba senior consultant ne ba consultant abatali mu kwekalakaasa kuno aba batono bajja kubanga basobola okuwa obuweereza obwo okusobola okulaba nti teri munnayuganda afiira mu lutalo luno. Ye minisita w'amawulire ne tekinologiya kono okuwabula eggwanga Dr. Chris Baryomunsi ategeezezza nga abasawo bwe batasaanye kwekalakaasa olwa gavumenti okulwawo okukola ku nsonga zaabwe. Ssala y'abasawo twakajongeza kubanga najja wano ku media center ne bagamba nti cabinet eyiseemu ekiteeso ekyokwongeza emisaala abana sayansa abakola mu gavumenti walimu n'abasawo n'abadokita. Netugamba nti dokita ajja kutandikira ku musaala gwa $5,000,000 then n'abalala netugongera bwe batyo ate batandise kuzifuna. Era minisita asinzidde wano n'avumirira ettemu erigenda mu maaso mu ggwanga nga abantu bakubwa amasasi. Eky'obutemu bw'emmundu tuvumirira abo abantu bonna abalowooza nti ng'oba tokkirizingana n'omuntu nti ansa ebeera kunkuba amasasi oba kumuta. Ekyo tukivumirira, ekyo kibeera kya butuju. Ate twagala kusaba na Uganda nti temweralikirira kati aba gavumenti aba police n'aba investigations bajja kunoonyereza batulabe nti abatuju abo babakwate. Naye abantu temweralikirira, tugenda kwongera mu cameras mu matawuni gaffe ne intelligence. Tusaba namwe abalina za cameras mayumba gammwe kati police gwe bezze negamba tuyambe otuwe footage kamera zitukwata mu kunoonyereza kati mubeere cooperative. Byandagire Elizabeth Kyambadde Lawrence, Salt TV, Omunyo.